Webale kwekumira ku mukutu gwaffe gwa Tusome n'Ennaalu, essula eya 21 erina omutwe gugamba nti Gy'otega amaggwa. Essula egenda bw'eti. Nga bw'omanyi nti ebirwa byerabirwa, olwali olwo nga tugenda kuyigga Ngabi. Twali bangi ddala nga n'abamu ku batabani ba Pyati beenyigiddemu. Nga tutuuse ku kizigo olw'okubanga saalina mugwa, omusajja eyaziga n'ansaba ngende ku kizigo nze mba nsaggula engabi. Naye nze ne mmutegeeza nga bwe sijja kukola bikolemu kusaggula Ngabi gye saazize. Omusajja n'anneegayirira nnyo muyambi nti kubanga ye yali aguddemu ekyawakayima nga nzikirira nga nneeyokya kizigo. Bwe nga mmera ku mumwa, naye mba nsemberera ekitimba ekimu ne mpulira ekivuuma nga kimpitako bwe vvuu ne kyekkata emabega wange. Bwe nkyuka nti nga ndaba effumu lyesimbye emabega wange, ate mu kaseera ako Engabi we yatoolera omugwa kumpi ddala ne we nnali, ne ndowooleza ddala nti akasusa effumu Engabi gy'abadde afumita. Bwe twava awo ne tugenda twandaza misu, luno nno nange omuvubuka anjazisa olutuula. Bwe tutyo bwe tumala okutega, ow'embwa n'ayasira, naye emisu ne gikonera ku kizigo. Jjajjanga ne giwunya ku lutuula lwange ate ne giddayo. Nze kwe kwagala ngende njiraalire, nga nnyingira mu kizigo nga ngirinda. Nina nno ejjinja limu lyokka. Mba naakayimirira ne ndaba ekyenyeenya mu ccucu ku ludda lwange olwa ddyo kumpi n'omuti omuwaawa. Ne ŋŋenda nga nsooba nkirabe, naye mba ndi kumpi ddala n'okukituuka olw'okubanga natambula ndalambadde, ekiboobowa ne kinsiba akakwakkulizo. Bwe nasinzittuka ejjinja lyange ne limbuuka mu ngalo ne ligwa mu maaso mu mbiriizi z'omuwaawa. Bwe natuuka we liri ne nkutama ndinoonye. Nalaba era siriraba ne nzitama ndiwenje. Kazzi mpona, mba naakakka ne mpulira ekimpita ku mutwe bwe swi ne kikompola be po. Mu kwekanga ne ngwa bugazi anti baasindika asitamye, amaaso gange okugenda okutunula ku muwaawa nga galaba ffumu liguyingiridde n'ettundutundu ly'ogujugo ligwereddemu ne ntya. Ne mmanya nga neeyakasusa effumu ku kizigo ky'Engabi teyawubiddwa buwubwa, wabula ng'ekintu kyabadde kyekobaane kunzita. Bwe kale ng'omuntu yandikasukidde ky'effumu ku kizigo ky'emisu. Bwe naddamu endasi era tezaalwa kaseera ne ŋŋenda nga nkwebera ng'okwesimba nkutya, n'enzirayo mu lutuula lwange naye nga nsigadde kiwowongole. Omuyiggo tegwalwa ne guggwa nga tugabana nnyama yaffe nga tulaba byatuleese. Tuba tukkirira ekibira, omwana w'omwami omu n'ayimirira n'atubuuza nti kazzi mmwe temwazze na mafumu? Koffe nedda, anti naye walabye bwe mwatusanze mu kkubo nga tuva kunyumyamu. Koye ye bannange mundabidde ku muggo gwange? Ffe ne tumutegeeza nga bwe tutannagulabako. Ye kwe kuddamu nti owa kale si nsonga, ogwo gunfudde ndifuna mulala. Nankyukira nti gwe nno wabadde ogaana, gy'ofunye si nnyingi okusinga ey'abalina emiguwa ey'endola nnyini, nze nno n'okumpaako. Awo ffenna nga tuseka, naye nze nga muli mu mwoyo mmanyi nga mbadde njiguzeemu obulamu. N'ayongera nti ye so mmwe nga muli bakyewuunyo, muddira alina ennyama yava emabega ate atalina n'akulembera. Ye eno nno mugisiba ekisaazisaazi egenda eweeneena ate n'obudde bubuno buzibye. Olwo bwegwa mutegeerera ku ki? Alina ennyama bw'akulemberamu, bwegwa ava emabega ayinza okugiraba oba okugirinnyako ne mugironda. Ne waakubadde ebeejo baanya ettaka mumala galifuuwako. Ye litta anti lirumira bulumizi ng'ettooke lyo ligenda bukwakku. Ate era ffenna ne tuseka nga tulowooza nnyini nti tuseka na munnaffe. Mikolo yali yeetisse ennyama olwakulemberamu, mutabani w'omwami n'agamba nti ye nga bannaffe sikyabawulira, baatulese simanyi, mwanguweeko tujaatuke. Awo ye n'adduka akapempenu, naffe tuba tusaayirira, ennyama yaffe n'esobottoka n'egwa, ne tussa ekitereke ne tukimyumyula. Tuba tusirikka mu kakubo ne tusisinkana abasajja babiri ne tubeegattako ne tugenda nga tulojja, naye tuba tumalako tutya ekitundu eky'ebitositosi ne tuwulira ng'omuntu akaaba nti fudde ennyabo. Ne tuyimirira kakuukuulu ne tubuuzaganya nti kibadde kyekyo. Nze nawulira ng'ekinyonyi ekikaaba era n'omusajja omulala bw'atyo, ate omusajja omundi ne Mikolo bo baawulira ng'omuntu. Naye olw'okubanga eddoboozi teryali lya mwanguka ate nga teryaddamu ne tutabaako
we tukikugirira wabula ne tulabula mikolo agende empola nga yeekengera si kulwa nga agwa ku nsolo. Tuba tutambuddeko akabanga n'omwala tugusomose mikolo n'abuuka era ne tulya ennyama ne ligwa bettutu. N'atugamba nti bannange ninnye ku muntu, ninnye ku kugulu kw'omuntu. Omusajja kwe kugamba nti kandabe. Awo n'agenda ng'awa mu maaso emikono n'ebigere. Twagenda okulira ng'agamba nti wuno omuntu ddala n'okwokya akyayokya naye temukyali kakuba. Awo nga tudduka bwe tugenda tukuba n'enduulu. Bwe twatuuka ku kyalo ng'eŋŋoma zirawa anti tezirawa ŋŋumba n'abantu beesomba. Ng'emimuli baleeta nga tuddayo mu kibira. Twagenda okulaba ng'omutulumbi gw'omulambo gugudumadde awo ku mabbali g'ekkubo. Effumu lyamufumitibwa ku kkono ne limuyitamu mu mutima ne liggukira ku ddyo era yagwa nga yeevuunise okugenda okumugalanjula nga ye mwana w'omwami eyabadde atukuba oluboozi gwe tulaba naye yafiira mu maanyi bambi. Kyokka obulumi teyabuwulira kubanga yafa mbagirawo. Enkeera omwami n'atuyita tumunnyonnyola okufa kw'omwana we nga bwe kwali kubanga yagamba nti ffe twasigala naye era ng'alabika ng'ayagalira ddala omusango kugussa ku ffe. Kyokka olw'okubanga si ffe twaziga ensolo ate tetwalina mafumu mu kuyigga nga baatugwikiriza mu kkubo, ebyo bye byatuwonya. Era abasajja bali ababiri be twali nabo baatuyamba nnyo nabo nga batuwolereza. Naye tuba kubanga ffe twaziga ensolo ne tutwala abaana b'omwami singa tuli mu kufumbibwa bufumbibwa. Ebigambo ebituufu ndowooza byali bwe biti. Omwana w'omwami omu ye yaziga engabi. Mpozzi n'ateesa n'omusajja oli agambe nti ye yali agizize tuleme kwekengera. Kubanga oluvannyuma mmeeya yatutegeeza nti omusajja oyo mu ttuntu kwolwo yatutumira omuntu ng'atuyita tugende naye wamu n'amafumu gaffe kubanga tetwandiremye kugenda naye mu kuyigga. Naye omuntu gwe yatuma n'atusanga nga tetuliiwo. Ogwo gwali mukisa gwaffe kubanga tetwandiremye kugenda naye wamu n'amafumu gaffe kubanga bulijjo twayigganga naye. Kyokka yakola bubi okutulyamu olukwe era yasaanira okufa okubi kwe yafa. Twagenda okutuuka ku kizigo nga bamaze dda okutegeka engeri gye banaazitamu. Kye baava bansaba nsaggule ku kizigo banneewubize okwo banfumite. Era nga babadde balemeddwa okunzitira ku kizigo ne bateekateeka okunzita nga tuddayo. Ndowooza baddira abaali ab'okundasa n'abakweka mu kibira bagoojere ne babategeeza nga bwe banaabatemyako nga bayitawo nga babadde balemeddwa okunzitira ku kizigo. Bano abateeze balyoke banzite. Ndowooza baabagamba nti nze nali nja okukomekkererayo. Omufu kye yava njagatta nsigale emabega mpozzi nno abassi bwe baalaba omwana w'omwami ng'agenda atinattina ate ng'emabega tebawulira yajja mulala ne balowooza nti ate banaamulinda kutuuka mitala nga bagamuyiira. Mpozzi nno erimu kwe kumuyitamu ne limuggyawo anti Gy'otega amaggwa bwe bakugoba gye bakulaza. Essuula eyo awo weekomye weebale kuwuliriza.